We are giving men and women the opportunity to preside over our transport department. They take the money, compromise the quality of our roads, and men and women die on those roads. Mwalabye kyazaake ku miwendo egipaaluuse. Emiwendo bassebo ne bannyabo bangambye omuti gwa sabboni we bukeeredde amakya gonna ku lwaleero nga mu bitundu ebimu gwa mutwalo. Naye palamenti yayabuse ku ssaawa nga 5 ez'ekiro nga kye baliko kugoba Zaake. Mbuuza munnayuganda mu kugoba Zaake. Oh God. Nendaba abaminisita ababadde nga bamaze kumpi bbanga nga tebalinnya mu palamenti bayiviriranite bafranka tumwebaze baani nga baleeta emisinde bati bajje balonde just to impeach Honorable Zaake nga tebasobola na kususpendinga guuni tobakale ensonga eno tugitandikireko wiki ejja wa olwaleesa alipoota ajjukira Katuntu yaliwo opposition paka we yagira nga alaba ebyopposition bimenya sigambye mbu yagenda mu NRM ekyo sikyogedde. Naye nze nkugambye Abdu Katuntu mubaka wa gundi eno yita kaonga agenda ku bridge n'okwata eyo bayitayo batya Bugweri yali nnyo wa opposition musajja mugagga biki ulowooza nti omusajja omuntu aba afunye buli kyayagala paka we yava mu FDC paka we yava mu opposition era tomu gwe mbuli oba ali odiseemu okumuwulira tukakati ku lwa FDC ku opposition sigambye mbu yagenda mu NRM naye nkugambye opposition yabiteeka ku bbali ng'era n'omukyala Cecilia ogwala wanaatera okubikoowa abiteeke ku bbali era nga minisita owa information kakati ne national guidance ITC owerubaga paka naye yabikoowa baba abambadde njagala kuzaako kiwano mbadde oba kino. Talk about Parliament. I'm one of the people that believe that Parliament is the biggest burden our country has had. It is totally useless. We don't have many people of substance. We really, it's become a deal house, you know, and so that house is one of the most unfortunate things that happened to the country, because imagine the attrition of funds going through Parliament. they even steal extra. Talk about Parliament. I'm one of the people that believe that Parliament is the biggest burden our country has had. It is totally useless. We don't have many people of substance. We really, it's become a deal house, you know, and so that house is one of the most unfortunate things that happened to the country, because imagine the attrition of funds going through Parliament. they even steal extra, which for me is very, very unfortunate. Onaosinga okubanga otumbudde weebale ebyo ebigambo si byange. Parliament erimu ku burden gye tuyina yagamba eri very useless, terina nnyo makulu oba yagamba terina ddala makulu. Tutandise state of the nation tindi banaffe aba Success Motors. Njagala okusooka okusasirako abantu baffe ab'ebusoke Kiwangula, of course n'ebitundu ebiranyewo Mpigi Kakoni. Bangambe tufiiriddwa muzeeyi waffe Lyazi, kitalo nnyo kitalo ddala. N'ekirala kyenjagala okusooka okugyawo guno mulanga njagala oba nkube mulanga oba warning eri abannira ekawempe. Anti-corruption unit ejja kujja ebayoole nkiddamu afande Isoke oba General Isoke owa anti-corruption unit ekiri munira ekawempe
ate sinnakwatagana nnyo n'afando ono bulungi naye luli sandi naligenza okukyogera nga bamaze obbayola ne ngamba nti nze nafuna information nensoka nenkubira Kanona Kalema abalenzi ne bajja ne babayoola awo so ekiri ku Nile Kawempe si kirungi eri abantu sente zimujja ku bantu bannange simanyo bazaaki basebo ne banyabe ndaga muntu yabwerere bw'oboddamu okwewandiisa nga yabula waliwo process yo temalawo yadde n'emitwalo 10 because osasula mu banka emitwalo ndowooza 5 ngenda kuddamu okubuuza mukwano gwange wanaakola mu Nira naye baŋŋambye wali buli kimu batunda kitunde so abali mu Nira omanyi waliwo ekintu kye nayagala bwe nali ngenza okufuna pamiti yange emyaka si mingi nnyo nnyo emabega myaka nga 5 emabega omusajja olwamala okunkolako n'agimpa nangamba boy nayo kalanchi it's fine osobola okampa kuba nange siri bulungi oyo omusajja nasanyuka nnyo yayogera amazima yali very open ganda wange siyimiridde bulungi gundi yo pamiti yo yino naye bwoba oyinayo ko kagundi tekigana ku kansigamu awo nkwata mu nsawo yomubaamu ekirimu nga ndi musanyufu nnyo because eyo tebanguzi so abali ku Nira Kawempe nakafuna abantu nga 10 nga babemulugunyako engeri gye mubakanda sente buli kimwe bitatambulwa sente nenze mbagambye anti corruption unity ejja kujebayole yechi kirala kyensigaza kikira waliwo n'abantu benjagala okuyisaamu eddoboozi lyabwe balina ekiwanduko kye bampa naye tebaddamu kunkubira ssimu simanyi oba bituuseewa nyinza okubyogerako nga byaggwa nga babitereeza so ngenda sooka kubyekenneenya ebyo ngenda sooka kubyekenneenya katutandikiro state of the nation eggwanga nga buliyimiridde webukeredde amakyago nako olwaleero era bwekinaggwako oba oluvannyuma lwa myezi 8 oba mwaka nga babata emisango nga giggwa engeri gye ginaggwamu kyonna kye baakola kusinziira ku misango gye gibavunaanibwa because kati these are suspects bano abantu abateeberezebwa n'okubeera ow'amawulire ng'olina by'omanya ate nga tobyogera straight oba omenya abantu n'ekyo si kikulu kakati baabazizaayo story eyo kangikugirewo simanyi oba wano nina amaloboozi wano okulaba kokanya omwana wange okumusuulula lwekiti mukyabagani mulwatekulira nekyaye bulira nekyaye state bulira nekyaye mama bulira nekyaye nze ye bulira nekyaye omwana wange batina kukiira omwera atalina musango ampuliriza oyo maama w'omubaka Segirinya Muhammadi naye tolira mwekanya okulaba kokanya omwana wange okumusuulula lwekiti mukyabagani mulwatekulira nekyaye bulira nekyaye state bulira nekyaye mama bulira nekyaye nze ye bulira nekyaye omwana wange batina kukiira omwera atalina musango twesabire baba manyi otafiire yajja ku gundi otafiire yali ku NTV n'agamba ffe wetwali nga ffe tuwangula eyo nga teri bijambiya kati mulaba abanupu mwe mwawangula eyo kati ebijambiya mubiraba okusinziira ku munnamateeka waabwe yakakasiza nti Honorable Segirinya Muhammadi ne Honorable Aran Sewanyana
ku misango charges of murder balabiseko nakulwajjo era ne babeera remanded. They were further remanded until enaku z'omwezi nga 23 ogwokusatu mu mwaka guno gwennyini. Era state bwe ngamba state mba ngamba gavumenti ng'ekulembeddwamu ono alumiriza abeera prosecutor omuwaabi yamanya bazivumbika simanyani yagambye agenda kukola amendment ku misango kibaita charge sheet. State yasabye to have the charge rather the charge sheet amended at the next date. Kati yagamba nga balooya b'abantu bano ababiri leero 11 babongezaayo wiiki endala zibanga meka nga 2 paka enaku z'omwezi nga 23 lujja kubeera lwakusatu. Ng'olwokusatu luno luvuddeko olugendo okujja naye olwokusatu luli kitegeeza almost wiiki nga 2. Ebintu si byangu naye buli omu agumye munne. Buli omu gumya munno ku mbeera egenda mu maaso oba ya bintu kulinnya. Njagala badde ngenda kugamba ntya oba kakati mukadde wange mwami Iga Samwiri muna NRM kakongoliro oba kati ebintu yabigula ku sente mmeka mbuuza bubuuza. So nkugamba nti kati kino tekiriiko side tulina kubanja betwakwasa obukulembeze nti bannange mukirowoozaako ki ekyokuteesa. Tulina okubanja President Museven, tulina okubanja baminister, tulina okubanja abaka ba paramenti. Ndowooza atilisa abo bebakinako control. Tobanja LC1 tomugamba nti maama Kiigo ebintu nga birinnye. Togamba kansala mutuuloozaako ki omuti gwa sabbuuni kati gwa mutwalo. Omusajja wattu ayinza n'okuba kansala ebigenda mu maaso tabimanyi. So kati ensonga ya Muhammad Segirinya tugimaze kuba njagala kutama simu leero lwa kutaano lulwo. Wakera Jerusalem omukazi naye tolina kwekanya okulaba kwokanya omwana wange okumusumulula lwekiri kukyabakati mulwate mpulira nekyaye state mpulira nekyaye maama mpulira nekyaye nze ye mpulira nekyaye omwana wange lwakira kusibira omwerera talina musango. Ampuliriza ebintu si byangu nno. Ebintu si byangu gye buvuddeko maama wa Segirinya n'omukyala ne mukyala wa Honorable Sewanyana Alani bagenda mu office ya speaker era deputy speaker era n'akwata ku nsimbi n'abawaayoko bagira babeezaawo obulamu yababa obukadde 5 n'agamba buno tebuliko bukwakkulizo tebuliko ki wabula naffe tujja kukola nga paramenti tulabe nga babaka bannaffe oba oliawo process ebeera because buli muntu ayina eddembe okufuna kye bayita speed trial. Paramenti n'abadde bamaze ebbanga nga tebalabikako mu paramenti bazze emisinde okulonda ku nsonga ey'amaanyi ennyo mu ggwanga lino era tebaba kugimaliriza ekiro. Nsuubira Uganda yandisenguse bwe bwandikeeredde singa tebagimaliriza. Nkugambye baatudde ekisinga okutwewuunyisa ebyo byonna kale baatudde obukiiko bwatuula because kikyali obvious nti Zaake tasobola kuwona. Bagenda bitwala mu kakiiko bamugyeko egundi nga n'emikono gye baakateekako giri 2
nga gigenda mu in fact jawera n'ebisatu abali bagala okugoba kwa Zaake nga n'abamu kubalese motion ba FDC oba ba opposition nga n'abamu kubasayininze mbu mu national unity platform mulimu omu abantu basatu era erinnya lye baateekawo ku source lya musajja wammwe nti oyo n'abalala babiri be basayininga ekyewuunyisa kye tutalinaako bujulizi nze kyasinaako bujulizi naye nga sources wakati nge banoonya emikono egy'okuimpeachinga oba okusenshalinga omubaka Zaake ku bwa komishona mbu eyavuga motion eno teyaviira yaawo mbu eyavuga motion of course wekiba mwani tetosobola kuviiramu awo ngamba deputy speaker gwe mubuuza abali nze siri mu byabufuzi gwe mubuuza abali mu byobufuzi nti oba oli eyo ng'oli nkozese constituency ki oba nkozese mubaka w'ebbaale nti oba oli tebandeka oyogera ani turasobola okugamba muvubuka kiki kati wuliriza mbu basooka ne bateekawokko emitwalo 5 buli ateekako omukono mbu okusinziira ku sources eziri munda era nsaba nnyo nga leader of opposition bwe yavaayo n'aleeta abaateekako emikono nga bagezaako okusenshalinga minisita w'ebyokwerinda General Jim list ne tugiraba nga kuliko abantu babiri bokka yali omu mu opposition kwaliko Jimmy Rwanga but of Jimmy Rwanga Njeru of course yali awandiise mu butongole nti tali mu ggwanga era ku babaka ba national unity platform yekka yatateekako mukono n'abalala abali mu kkomera be bantu basatu Segirinya Aran Sewanyana ne Jimmy kubanga tiyaliiwo munda mu ggwanga lya Uganda abamu ku bennagamba ab'amaanyi eyali leader of opposition teyateekako mukono Nasa Nandara Mafabi secretary general wa FDC teyateekako mukono naawo omulala yali ow'amaanyi mu FDC nga teyateekako mukono ndowooza baalinga bamekaawo nga tebaateekako mikono kati wuliriza mbu we bateekawo emitwalo nga 5 mbu ako kakulu nnyo this attracted signatures 8 zigenda okuwera ssaawa olunaku lwe bateekawo emitwalo 5 ababaka ne bawulira nti wogenda wali n'oteekako just mukono ovaayo n'5 bwagenda okuziba nga abantu 8 bamaze okuteekako kati kyalinga ekikalubamuuko mbw akasente ne bakongeza ku kakadde bwe bateeka ku mbu buli asayininga ng'afuna akakadde ke bagenda okuwe mu ddakiika ntono nnyo ababaka 108 baali bamaze okwewangulira akakadde mbu eyo palamenti yate palamenti eri yaggwa waliwo be baagula akasawo ka sukaali this a fact nga babaka beerumiriza it's a fact nti abaka ba palamenti baali beerumiriza nti bagundi babawadde akasawo ka sukaali bannange nze mmaliriza nti wezirinya ne zigenda kakadde bino ababyogera babaka ba palamenti ye source gy'ayina gye yeesiga gwe sobola kwogera kubanga nange siriviiri nga source yange agamba bayongeza kakadde ababaka nga 108 era sources zezisobola kwasanguza newembeera mu maaso ga kitongole kyabwe kikambwe ne baba bayinza okujjamu information bagamba muvubuka okyasaaga tojja kwogera nga bakutwala ku beach bangamba otuuka mu ruumu nga mulimu empiso mulimu ebikwanso mulimu magalo mulimu ennyondo mulimu ebiso mulimu ebyambe mulimu embazi mulimu ebitiiyo mulimu kyawe kirala
mfuko kyasaaga oza katonda mukama bonange eno mukama tamanyiyo tamanyi naye eno gyoli kati byenjogerako waliwo ababitegeera kati neggwanga lyenjogerako njogera kulya wano kati wuliriza mbu zituuka kakadde ba MP 8 okuva mu opposition ne bayiwako omukono era kino nja kakasa nti kifu nga mmazo nkola bwezi zingirira okujjayo list ey'abantu abateeka mbu ba MP okuva mu FDC 8 ne bayiwako omukono abalala basatu okuva mu kibiina kye beeta National Unity Platform the party Zaake oba 3 members of parliament who subscribe to Zaake's own National Unity Platform party ne bagoberera ne basayininga mbu ne bejjirayo akakadde kaabwe omukwabo ye musajja wa mwoli ye erinnya weeriri mu story eno gye nsoma n'abalala mbu babiri mbu kati nfundikira bwe nti byatambudde biti ye gundi yange eriwa wano nkuweeko katono malirize tugende mu birala byatambudde bitya gundi yange eriwa ndabako biri twabyogera emirimu gya commissioner n'abatuula ku kakiiko ako 10 akakiiko ka paramenti akalambika banne twetaga misaala bannange tukola bitya nabibawa ne mbagamba article 87 of the constitution yeteekawo establishes the parliamentary commission section 2 subsection 2 of the administration of parliament act provides the composition of the commission era nagamba abantu abatabeera impeached ku kakiiko kano commissioner yenna basobola okumugoba okujjako abantu bano wammanga speaker deputy speaker leader of opposition minister responsible for finance and for commissioner bano katibe kugamba ebatagobwa nti leader of government business yabeera gundi yabeera prime minister honorable Nabanja tebasobola mugoba ku kakiiko kano right honorable deputy speaker Anita Aneti Amongo tebasobola kumugoba ne right honorable speaker Jacob Bolanya Lokoli tebasobola kumugoba ne leader of opposition in parliament honorable Mathias Mpuga ne tebasobola kumugoba ne minister of finance tebasobola kumugoba be bantu batano abalala honorable Zaake honorable Serwanja naye kwali honorable Esther naye kwali honorable Prose Mbabazi akampulira naye kwali ne clerk to parliament n'ovunanyizibwa wabutegeera bulungi kakati byonna bye twali twabiyita mudda kati parliament conducted kyebayita a secret ballot nti parliament yakubye akalulu akeekyama secret ballot okulaba bani abagamba nti bameka abagamba nti Zaake agende bameka abagamba nti Zaake tagenda bameka ababstaininga oba bameka era kwabaddeko obufunga bulijjo okusinziira ku motion eyabadde moved to have honorable Zaake ku grounds bayita misconduct okweyisa obubi newankubadde era bino byewuunyisa UCC ng'ekulembeddwamu mukama waffe omuwoleza wa UCC Uganda Communication Commission bakakasa nti bo tebalina bukugu bumanya nti bino ebigambo Zaake ye yabyogera kubanga twakirabyeko nti General Muwonzi Kainerugaba obubaka bwabadde ku mukutu gwo gwa Twitter nti aresigninga si ye yabuteekako ba Twitter handlers be babuteekako kati tetumanyi oba Zaake
tetulina capacity yo sister ina capacity era tiyabawa kintu kyonna kiraga nti buno bubaka bwava mu Zaake wabula bo beesigamye ku bubaka buno ne bagoba Zaake okusinzira ku musajja gwe nagambye Abdu Katuntu eyali opposition ebyopposition ne bimutama yatutte reporter kubanga yesenkagale oba ye chairman wa kakiiko ke bayita Committee of Rules, Discipline and Privileges. They voted to debate, ba voting to okudebatinga newakubadde embeera nawe yabadde biki ne badebatinga paka kiro. Katuntu yagambye ebigambo bino. Abamu ku babaka abazze okulonda nga obabuuza mpozi Zaake yayogera ki bagamba ate tumanyi naye kyetumanyi nti tuzze kulonda kyekyo president kyeyayogerako ng'ali ebusoga nti ow'NRM yeebase asingira ddala opposition ali active kasita omuzukusa n'omugamba muna n'alonda. Kankole ku nsimbi nzije mu sekendi emumaliriza. Was sick and sleeping. Waire MP waire omubaka wa NRM nga mulwaire obanga ali kutenduka. Is still better than an active opposition MP. Sawa ya kalulu bwetuuka yokuwagira ebiteeso. Esawa ya kalulu olutuuka eti pa okuwagira ebiteeso. N'omuzukusa. N'omukoboti muna situka. Basi. Nga alonde NRM. Ekyo bakituukiriza nti yadde omubaka wa NRM yeebase okutenduka oba mulwadde abeera mulungi nnyo okusinga opposition yenna. Gwe kasita ekiseera kituuka ekyokulonda n'omugamba muna zukuka n'alonda ffe kyetwagala ekyenRM aba mulungi nnyo musufu basebo ne banyabo bakituukiriza olunaku olw'eggulo ngamba NRM MPs n'abamu ku opposition abatonotono abayagadde okusensyalinga omubaka Zaake. Aba Emifly job consultant tobeerabira beetaga abakozi abawala n'abalenzi okukola mu nsi zino wammanga oba okukola mu mawanga gano oba mu bibuga bino Abu Dhabi, Dubai, Oman, Qatar, eggwanga lya Qatar, eggwanga lya Oman bagenda kutwala ettake bagenda kutwala mu ggwanga lya Saudi Arabia era emirimu egiriwo kati emisava gwayagala okukola nga cleaner genda tuwetaga experience yonna mwana wa tuwetaga kukolagana banaffe aba Emifly Job Consultant Limited ng'ogenda otandika okwekolera ensimbi ba office messenger tuwetaga kintu kyonna ba plumbers genda ku bessimu ba cargo handlers ba maids tuwetaga experience tuwetaga bitabo ba driver wetaga bwetazi kubanga omanye okuvuga emmotoka nga banaffe aba Emifly bakutwala nga weekolera nsimbi. Wuliriza visa passport air ticket bya bwereere osasula ku kibanja mpola ng'omaze okugenda. Simanyi bwono nkubira simu bw'ata simanyi nkugambye osasula ku kibanja mpola ng'omaze okugenda visa passport air ticket bya bwereere essimu kwogenda okukuba ya noti 7 emu 44 65 noti 3 n'essimu ya noti 7 5 53 57 essimu nzikuddiramu mpolampola noti 7 emu 44 65 noti 3 n'essimu ya noti 7 5 53 57 basiŋŋanibwa Kajjansi ku Ntebe Road nga wakava ku poliisi ku ttaawo erya waggulu be banaffe aba Emifly Job Consultant Limited. So ndowooza ebyezaako bitegedde kyokka bamugambye yeetonde ndowooza mu wiiki emu yeetonde biba byonezo bibiri you cannot serve two punishments ku musango gwe gumu. Asobola n'okuddukira mu kkooti era pulezidenti w'ekibiina kino n'abakikulembera leader of opposition balina okutuula baddemu balonde omuntu bamusindike afuke commissioner aweebwe emmotoka ne privileges za commissioner.
kubanga ono yawedde okujjako ng'agenze mu kooti bangambye alinawo option y'okugenda mu kooti. Court can overturn wabanga waliwo ensobi ezaakolebwa. Honorable Abdul Katuntu yagambye Zaake did not protect the integrity of parliament but instead his conduct brought the entire parliament and its leadership into disrepute. Era Katuntu yagambye nti omusajja y'omu Zaake yakoze kye bayita statement za undermining the dignity and integrity of the office of speaker. Ngayogera ebyo nagambye yaliko opposition. Bale simanyi gundi simanyi report budget minority report simanyi biki wa ngate chebite bikyataasa abaka bamne bagamba bannange waberewo reconciliation igwani atasonyuwa bannange sonyuwa atiso omusajja je wano Honorable Nathan Nandarama Fabite yafulumye but of course yomu kubalonze kubaleme kugibwamu gundi Zaake kugibwamu bwesige ngayagala atis waberewo gundi okakana. Era akalulu kagenza okugwa basebo ne bannyabo ng'ababaka the secret vote was conducted out of ababaka kandabe 161 member of parliament 155 voted to remove Honorable Zaake. Abaka banabo kaboko kwabadde gwenkakasa Nandarama Fabi yaronze baleme kumugoba Zaake. Obululu bubiri bwafudde. There were 2 invalid votes registered. Abaka ba parliament mu kulonda kwa speaker kwe kubamu obululu obufu. Nalabya ababaka Honorable Martin Ojara Mapenduz ya moving a motion under section 5 of the Administration of Parliamentary Act to immediately remove Zaake from the commission. Nalabya mbaka webusia Honorable Busia Municipality Honorable Godfrey Machondo zakati bagenze kulya kya misana. Ne speaker because the deputy speaker kubanga deputy speaker gwe bali bataasa gwe bafuma ebigambo. So Kyagulanyi ne timu ye baina deputy speaker yagambye Zaake would apologize to the house within 1 week. Era opposition will have to propose another name for that position. Nze tukyalina kyomanja abenyari bakoze ogwabwe motion eno ne muvaamu kiro. Of course abamu bafulumye nga balaba tebakyalina kibataasa bali ne bakola ekyabwe but with or without opposition bali basigala bakola quorum ne gundi quorum kasamufuna quorum musobola okulonda majority ne bakitwala ngera bulijjo mbagamba the majority have their way and minority have their say. Abatono babako kibagamba then abangi ne betika olunaku naye nga abenyalem ekyamazima kyebakoze noza president yetaga okubawo ka handshake kubanga batuukiriza kino. Was sick and sleeping. Waire MP waire omubaka wa NRM nga mulwaire obanga ali kutenduka. Is still better than an active opposition MP. Sawa yakalulu bwetuuka yokuwagira ebiteeso. Esawa yakalulu olutuuka eti pa okuwagira ebiteeso. N'omuzukusa. N'omukobo timuna situka. Basi. Nga alonde NRM. Ampuliriza ombaka we NRM ye kastajja n'alonda bangambye abamu waliwo abadde bamaze ebbanga nga tebalinyangako mu parliament. Wenda baga tulonda ki mpozi tugoba Zaake ku nsonga ki what exactly kale Zaake what did he say exactly ngagaha sibimanyi nenze kyemanyi tituze kumugoba kuba commissioner. Of course teguba musango kasitolonda gundi yamwe mumanyi. Ensonga za Segirinya buli wendowooza Segirinya ne tujjukira amaloboozi gaffe ng'ayogera oluzungu alumanyi ne tugira Mr. Speakers yaga Mr. Speaker sa biki nogamba ompulira
netujjukira ne gundize wano ebimu ku bigambo bya zayogera omanyi kisegirinya bye byemusubwako bwe namukyaza wano ng'alina eddwaliro n'agamba tujja kutwala ntwatu ono mu ddwaliro lyaffe agende ng'alya agende ng'anywa atuukeeyo ng'awonye ne mugamba tekitegeeze nti njala yebadde emuluma so kati segirinya Muhammad nze nganze ebyo byemusubwako nebira byemusubwako bibino bino kakati era kyobona amadde nnyina obulumi obusajja omuntu egikwatako bwakubawulale bukyagulanyi nnimiro kuba naye bwamusanga ayinamu kati ne Zaake njagalako esefusikono actually mbadde njagala nga nakayingira bwenti bampeyo obwesefusi busatu nga tulinga abeegezaamu obwegeza bweti bajja bujjirawo mu kaveera kuba bwe bukuumawo bajja bujjirawo mbukutiya training gye nnyina muganda nge nsobola okuba mu bbanga ne mala eddakiika 10 nga sennadda naye bwenzira muganda wange gwentomera yampulira ampuliriza oyo omusajja ali mu kkomera ku butendeke bwonna bw'ayina kakati era kyobona amadde nnyina obulumi obusajja omuntu egikwatako bwakubawulale bukyagulanyi nnimiro kuba naye bwamusanga ayinamu kati ne Zaake njagalako esefusikono actually mbadde njagala nga nakayingira bwenti bampeyo obwesefusi busatu nga tulinga abeegezaamu obwegeza bweti bajja bujjirawo mu kaveera kuba bwe bukuumawo bajja bujjirawo mbukutiya training gye nnyina muganda nge nsobola okuba mu bbanga ne mala eddakiika 10 nga sennadda naye bwenzira muganda wange gwentomera yampulira lwekyo obwesefusi obuli mu paliamenti era mutegeeza mulaba segirinya dduka Elias Lukwago yabuuziza Mau ebyo byokola oyagala kulaga nsi olutalo lwe walangirira ku NUP n'opposition oyagala kulaga nsi nti NUP kyekizibu kya Uganda NUP yewamba abantu NUP yeviiriddeko emiwendo okulinnya NUP kwegamba NUP kyekizibu kati ekiriwo kyogamba nti kakati nangiridde olutalo simanyi oba Lukwago amanyi Mau gy'asambazza oyinza okunenya omulimu nga yakiyambi ffe twabeeranga ne bakiyambi Robozi gentandika nago abamu balowooza ye president oli yali Patrice Lumumba owa Zaire ono bamuyita Patrick Roch Otieno Lumumba kyovola bamuyita PLO Lumumba kati P standing up for Patrick Roch ye ereyo O Otieno kyovola bamuyita PLO Lumumba yazalibwa nga 17 July w'omwaka gwa 1963 he is a munansi w'eggwanga erya Kenya asavinze mu bifo ebyenjawulo director of the Kenyan Anti-Corruption Commission bwe yatandika okulwanisa enguzi ebyaddala ne bamugoba n'ekigundi kye ne bagibaninga ebe yaliwo okuva September 2010 paka 2011 teyamanako na bbanga ekisanja kine bakisala nga atandise okusiba buli muntu era okuva 2014 ono yabadde director of the Kenya School of Law musajja muyivu ddala aina PhD in fact professor kitegeeza womala PhD yo obeerako byo mastering awo then nofuka professor associate professor then professor era PhD gy'alina agina mateeka PhD is a doctor mateeka okuva mu university gye bayita University of Ghent in Belgium. He is a staunch Pan-Africanist. He has delivered several powerful speeches. Wano mu Africa. Ne munsi yonna. Aina abaana babiri. Aina bachelor's degree mu mateeka University of Nairobi. In fact, ba admirers be abantu basinga okwegomba ye Patrice Lumumba gwenkugambye ne Thomas Sankara who was assassinated mu bbanga tono nnyo. Ono wa Thomas Sankara wa munda mu ggwanga Burkina Faso yajja mu bbanga tono n'akyusa buli kimu. Then Lumumba wa ggwanga lya Congo be bantu afunya awards mpitirivu musajja wa maanyi era ye yali omusango gwasembeyo gwe yalimu ogwekuba akalulu munda mu ggwanga lya Kenya era nga buli muntu amwegesa amaaso ng'alinga agaba lekcha. Tiri musaafu eyokubiri zizi